Kaakati omuvubuka ono ayise girlfriend we amulabeko. Naye girlfriend we buli lw'abadde ajja okumulabako ewuwe abadde ajja ng'ali mu periods. Omuwala nga yagufuula muze. Buli lw'ajja ewa boyfriend we okumulabako ne bw'aba agenda kusula ng'agenda kumalawo ennaku nga 3, omuwala ono ajja ali mu nsonga ze ez'ekikyala. Era nga takkiriza muvubuka ono okumukwatako anti omuntu ali mu nsonga ate oba ogenda mumukozesa ki? Girlfriend wazze kulabako akugambye ndi mu nsonga. Osobola okumukaka? Kati nno omuwala ono bw'atyo wabadde akola. Kyokka nga ssente z'omuvubuka zirya nga tazisaasira. Bw'atuuka okujja omuvubuka okumulabako, ssebo ng'abeera mu nsonga ze za kikyala. Omuvubuka kyamukoze, amupangidde mikwano gye abalenzi 2 ne bapangisa loogi ne bayita mwana muwala ono mu kafo nga kalinga gadeni. Bamuteeredde panado mu sooda n'amunywa n'avaako asisimuse obudde bukedde nga kye baamukoze nga baamugambye toddamu kujjanga wa muntu oba musajja mulala yenna ng'oli mu nsonga, lino libeere essomo. Wuliriza nga sinaba kutuusako vidiyo eno nkusaba ogimpereka like etambule tuwe ku buli muntu. Naye abaana ab'obuwala okumanya nammwe just mwagala bwagazi kuleeta mize mu bantu. Kiki ekibeera kikuleeta ew'omuvubuka boyfriend wo ng'okimanyi oli mu nsonga? Abasajja mubamanyi. Abaakuyise ng'akimanyi mugenda kubaako ekyo ebintu bye mukola. Ne ggwe ssebo n'otindiga eggeno n'ova eyo yonna yonna gy'ovudde ng'oli mu periods. Mulimba. Kaakati omuwala ono yeesanga bw'ati n'omuvubuka ono. Omuvubuka ono muvuzi wa special, be bana bavubuka abavuga Uber. Omuvubuka ono lumu aba ali avuga Uber ng'ajja afuna client. Client gwe yafuna ali mwana muwala ono. Omwana ono ng'alina gy'alaga. Kaakati bavuga bagenda. Omuvubuka ono agenda okulaba nga kyana kiwala kino kikola ki? Kirabika bulungi kinyirira kubanga bwe kyatuula mu mmotoka kyatuula mu maaso. Nga munnange afunamuko ku ki? Afunamuko ku kinyegenyege ekyokubaako ebigambo ebimu byakola ki? Byayogera eri mwana muwala ono. Munnange omuvubuka ono nga boogera nti gwani nti nze gundi kwegamba nga emboozi egw'amakerenda ng'akwana omuvubuka. Omuvubuka mu kukwana ng'asaba kyana kiwala ennamba y'essimu ng'ennamba y'essimu kigimuwa. Ng'akivuga bulungi nnyo ng'akituusa ng'akigamba munnange tujja kuddamu twogere era nja kuba nkukubirako nga nakyo kigamba nti tewali buzibu nja kuba nkola ki? Nja kuba nkulinze. Nga baawukana. Bwe baawukana omuvubuka nga naye asigala mu mirimu gye nga yeekolera mirimu gye. Kaakati engeri gye yali afunye ennamba y'essimu yatwala ennaku nga 3 nga takubira muwala ono nga ndowooza akyatidde akyasonda maanyi. Wabula kyali kyaddaki ku lunaku olwokuna omuvubuka ono kyava akubira omuwala ono essimu n'amugamba ogamba otya nti tewali gyebaleko nti akale nawe gyebale. Ombuzeeko nti mbeerayo. Kati omuvubuka kyava agamba omuwala mbadde njagala kukulabako tusobola okusisinkana olunaku olwaleero. Omwana n'amugamba tewali buzibu ne mpozi kawungeezi ssaawa ndowooza nga 10 ku 11 awo. Omuvubuka n'amugamba tewali buzibu. Omwana n'amubuuza kati tugenda kusisinkana wa? Omuvubuka n'amugamba osobola okujja ewange tewali buzibu. Omwana n'amugamba nedda sigenda kujja wuwo mpozi bw'oba osobola funa ekifo we tuyinza okukola ki? We tuyinza okusisinkana munnange lwaki oyagala nzije ewuwo nga lwe lunaku olusooka. Omuvubuka n'agamba kale tewali ki? Tewali buzibu. Munnange omuvubuka ng'avuga kamotoka ke ng'afuna kagadeni bulungi nnyo ng'atwalayo omwana muwala ono gye baasooka okusisinkanira mu kagadeni akamu nga banyumya batumiza kasooda banywedde n'obukipusa awo balidde. Bamaliriza okunyumya ng'omuvubuka akwata mwana muwala ng'amuteeka mu mmotoka ye gy'akozesa emirimu gye eya Uber ng'amuvugako mpaka omuwala gy'ava ewaabwe. Ng'amaliriza baawukana. Bwe baawukana
ng'obuli omu akwatagage. Kakati enkolagana yatandikirawo okukola ki? Okukula mpola mpola. Ne batandika okwekubiranga amasimu kumpi buli lunaku, ng'omuvubuka akubira mwana muwala ono essimu buli lunaku ng'amukubira. Ekyava mulimu kusisinkana kuli okwasooka, bano ababiri ne batandika okuba nti babondinga nga bakwatagana, nga baagalana, naye nga tebalina kintu kyonna kye baakoze. Wayitawo ndowooza wiiki ng'emu, omuvubuka ono akubira omuwala, amugamba njagala kukulabako. Yali wiikendi, namugamba njagala kukulabako, eri wiikendi nkola naye nkomawo mangu, osobola okujja n'ondabako kewaka n'olabako ko newaka ewange wensula. Omuwala ng'amugamba tewali buzibu, ngenda kujja ndagirira nzije. Ng'omuvubuka amulagira bulungi nnyo omwana muwala ng'afuna kabooda nga kamuleetewo omulenzi. Kati mwana mulenzi ye yali eno nga yeesunga, agolola binywa, agolola mikono, kwegamba ng'akimanyi nti agenda kukola ki? Agenda kusabatula muntu. Ng'omuwala naye afuna bulungi nnyo kabooda ng'ajja ew'omuvubuka. Omuwala ng'atuuka ew'omuvubuka bulungi nnyo, nga ebyokulya balya nga batandika okunyumya. Kati jjukira prosesi y'okunyumya eno, obwongo bw'abasajja buba bulina ebirala bye bulowooza. Tolowooza nti omuvubuka yenna oba omusajja yenna agenda okuyita ewuwe by'oba onyumiza aba abiwulira. Aba tabiwulira, aba awuuna buwuunyi. Era jjo weegendereze, omusajja nga tannaba kukwatamu nga otuuse ewuwe aba agamba bugambi ekituufu babeera bawuuna buwuunyi. Munnange omuwala, omuvubuka atandika okusoobereza engalo, amutega ekibatu amugambe munnange something oba okitegeera. Omuwala ng'amugamba gwe nno nze nkusaasidde. Omuwala bwe yeeyogeza olwo n'agamba ati ate onsaasidde ku ki? Jangu naawe bebi oba okitegeera. Omwana ng'amugamba sandiganye ne munnange siri bulungi, ndi mulwadde. Omuvubuka ng'amugamba oli mulwadde ki ky'otegeeza nti oli mulwadde? Omwana ng'amugamba siri mulwadde nti musujja gwe gunnuma nti nedda, naye ndi mu nsonga zaffe ez'ekikyala. Omuvubuka agamba oli mu nsonga? Mbadde sitegedde, nsonyiwa bambi. Omwana amugamba ndowooza ne kagundi okalaba, n'abikkulanga kapaadi kiddala kituufu gye kali. Omuwala ali mu nsonga. Omuvubuka teyakitwala bubi, yakitwala ize n'asirika. Mwana muwala ne banyumya, bwe yamaliriza n'amuwerekerako, omuwala n'alinnya booda, omuwala n'amyasuka n'agenda. Olwo ne luggwa lwe lwali lusoose omuwala ono okujja ew'omuvubuka ono. Kaakati babeera bonna beekubira amasimu banyumya. Wayitawo ndowooza akabanga, omuvubuka ono addamu ayita omuwala ono, amugamba jangu ndabeko. Omuwala ono n'agaana, n'agamba nti mbadde ndimuko bize naye nja kufunayo olunaku nja kujja nkulabeko. Omuvubuka ng'akiteekenga ize teyakitwala bubi. Kakati wabawo ennaku awo ezaatambula mu maaso, omuwala kennyininyini ye yakubira omuvubuka ono essimu n'amugamba nti bebi mbadde njagala kukulabako. Omuwala nga yakubye n'amugamba bebi mbadde njagala kukulabako. Omuvubuka n'amugamba kale tewali buzibu, obadde oyagala kundaba ddi? Nti enkya wooli. Omuvubuka ng'amugamba ssaawa mmeka? Kuba nze munnange nkola. Omuwala ng'amugamba we ssaawa zonna z'oŋŋamba senja okujja. Ng'omuvubuka amugamba jangu ojja kujja ekawungeezi, nja kuba ondooza ssaawa nga 12 awo nja kuba nnyunyuse. Omwana ng'agamba kale tewali buzibu. Ng'omuwala alinnya booda enkeera, olunaku lutuuka ng'ajja ew'omuvubuka. Bw'ajja ew'omuvubuka balidde banyumya, nga omuwala yisebo ye ali eri ku buliri yeetuulidde, talina yadde n'ekirowoozo kyonna ekigamba nti abanaye omusajja wange bwe mmuggyamu ne mmuwaako wa. Omuvubuka ye bimuli mu birowoozo, naye ng'ate omuwala teyeenyeenya. Banyumya. Omuvubuka ono era atandika okwagala okukwala ki? Okukwata ku mwana muwala ono asoobye engalo. Agenda okumukwatako, omuwala ng'amugamba ndi mu nsonga zaffe za kikyala.
tetugenda kusobola kukola mukwano, ndi mu nsonga. Omuvubuka ono amugamba naye gwe luli wajja ng'oli mu nsonga era ne leero okomyewo ng'oli mu nsonga bannange. Mu byolusaazisaazi omuvubuka n'agamba omuntu ng'alabye buli we mba njagala okukwatamu obeera mu nsonga bannange, ng'era akiteekinga ize ng'asirika era nga mwana muwala atindigga ekkubo ng'agenda. Jjukira buli wajja omuwala abaako ne ssente z'amuwaayo emitwalo ndowooza ng'ena, 3, 2.5 weewatyo. Kubanga ne ssente omuwala z'alinnya, alinnya ku transport woono omuvubuka boyfriend we. Ogwo omulundi si gwakubiri, ogwo gwakubiri. Omulundi omulala ogwokusatu era omuwala ye yakuba essimu n'agamba omuvubuka ono nti munnange njagala kujja kulabako naye njagala nzije Lwakutaano. Olwokutaano luno mbeerewo Olwomukaaga, mbeerewo Sande, ngenda kuddayo ku Mande. Omwana muwala nga yawa pulogulaamu. Omuvubuka ono boyfriend n'agamba baaba wano nina okukwatamu, tewali buzibu, jangu nja kubeerayo waka nga nkulinze, jangu, tewali tabbu. Nga ndowooza muli musajja wattu Yesu ng'agamba leero gulina okuggwa. Munnange ng'omuwala akwata kkubo tajja, ng'omuwala ajja. Omuwala bwe yali ajja yatuuka kiro ssaawa ndowooza nga 1 awo nga zigenamu 2. Ono nga yaguze ebyokulya, yaguze biki, yamugamba ndowooza tojja kufumba emmere, tujja kutumya nantumye, tojja kufumba, tujja kutumya nga mmere, tuba tulina okufunamu obudde obweyagala ffenna oleme kudda mu mirimu biki. Omwana n'amugamba tewali buzibu. Munnange omuwala ng'atuuka, musonyiwe, omwana bw'atuuka yalina okusula. Ekiro ekyo kyatuuseeko ku Lwokutaano, yalina okusooka n'asula, asiibewo ku Lwomukaaga, era ku Lwomukaaga lwennyini asulewo, ku Sande asiibewo era asulewo, ng'alina okuddayo ku Mande. Omuwala bw'atuuka omuyaye buba ssaawa eyo kiro, ayagala okukwatakwatamu, asobyasobya emikono, ng'omuwala ali mu ngoye, engoye nga yambadde yenna engoye yeekapise. N'amugamba tegwasula mu ngoye bw'otyo kiki? Lwaki tojjaamu engoye ne twebaka? Omuwala n'amugamba nti sisobola kujja mu ngoye kubanga munnange ndi muki? Ndi mulwadde. Ng'omuwala yazze era okulaba omuvubuka ono ng'ali mu nsonga. Ono n'amugamba naye gwe nnyabo lindako, gwe buli lw'ogamba ogenda kujja ewange omakinga sure nti oli mu nsonga zo za kikyala n'olyoka ojja ewange, tojjangako wano wange nga toli mu kibada, munsonyiweko, tojjangako wange wano nga toli mu nsonga. Buli lw'ojja ewange oba mu nsonga oba otegeeza ki? Olina bisiraani by'oyagala okunsiiga? Oyagala kundoga? Kiki? Tubadde ffenna kati tugenda mu myezi, tompangako, wabula gwe buli lw'ojja ewange obeera mu nsonga, buli lw'ojja ewange obeera mu nsonga. Guno omulundi ndowooza nga gwakuna gwakusatu ojja ewange ng'oli mu nsonga. Omulenzi ng'asirika. Omulenzi naye ng'agamba nedda, leero kankebere, amazima leero kankebere. Oyinza okuba ng'okola ki? Oyinza okuba nga onnimba. Omulenzi n'ayagala yeekeberera omuwala, akakase ddala kituufu omuwala ono amulimba oba nedda. Mwana mulenzi agenda okukebera ku mwana muwala nga ddala kituufu omuwala ng'ali mu kibada ebyaddala, ng'omuwala ali mu kibada. Munnange ng'omulenzi asirika ng'akuba omuwala omugongo, ng'adda ku ssimu ye, ng'adda ku ssimu ye. Bw'abeera ku ssimu ye nga tandika okunyumya n'emikwano gye emirenzi, omuvubuka ng'abagamba naye mwana nina kano kagalofendi kange naye mukimanyi nti mmaze nako emyezi n'emyezi buli kajja wange kabeera mu nsonga, n'olwaliro kazze kagenda kusula wano ewaka
naye era kali mu nsonga era sigenda kukwatamu mu butuufu ngakolere ki nga buli omu yanyumya n'abavubuka ab'enjawulo mikwano gye naye buli omu yali yamugamba nga amagezi gage ga njawulo. Omu ng'amugamba oyo muwala muyaaye, abanga bagamba obuwala webuto munange bubikola kaba kakwagala ko bwagazi ssente bwe kabeera mu kibada ko nga kakola ki nga kalyoka kajjeewuwo kagobe singa kisoboka andibadde okafuna n'okafulumya ekiro ekyo ne kanoonya gye kasula. Kakati buli omu wamuwa amagezi omuvubuka ono nga kyava abuuza omuwala ono naye mbuulira ensonga lwaki buli obeera mu nsonga ojja ate ewange. Omwana nga mugamba mazima gali nti buli wembeera mu nsonga mba mpulira nga nkwagala, mba mpulira njagala kubeera kumpi naawe, mba mpulira nga njagala mbe nga nkulabako, mba nkwetaaga nnyo ku mutima gwange buli mba mpulira nga ndi mu nsonga. Omulenzi kyokka bwate bwe mba siri mu nsonga mba sikulowooza nako yadde. Kati omuvubuka nga amugamba kati oba toli mu nsonga omukwano ogukola ne baani? Kubanga nze tetuufunanko ssanyu ffe wakati waffe. Ewange ojja oli mu nsonga. Omukwano ogukola ne baani? Kitegeeza olina abasajja abalaba okola nabo omukwano, nze wange ojjayo oli mu nsonga. Omwana nga amugamba nedda tewali. Just ekyo bwekito bwe kiri. Omuvubuka asirika ng'obudde bukeerenkeera era nga buziba. Ng'omuwala asulawo ne ku Saturday ng'omuwala tamukutteeko. Kati ku Sunday omuvubuka ono nga yeekyanga ng'amugamba naye omanyi nina kiraya nti ankubidde naye tujja kusisinkana ndowooza kuba ninako wendaga. Ng'amugamba akankusiibule kubanga munange sisobola kukuleka wano waka wange, okitegeera? Ng'omuwala agamba tewali buzibu, ng'amuwa transport ng'omuwala agenda kumba amweggyako. Kati omuvubuka ono ng'atuula ye ne mikwano gye ndowooza nga bamuwa ku magezi nga bamugamba naye oyo omuwala kati we bituuse osaana kati kumulya by'amaanyi. Abamu nga bamugamba kati nze olaba singa nze yali ggwe ekyo ekiro nali nja kukola ako akawala yadde nga kali mu nsonga, nali nja kkalya nkalire ne mu nsonga zaako ez'ekikyala ke kamanyi. Kubanga mazima gali nti omuvubuka ono yali omuwala ono amuwa ssente, ng'omuwala bw'amukubira essimu n'amugamba njagala emitwalo 5 agimuwa, njagala emitwalo 2 agimuwa, emitwalo 3 agimuwa. Kati nga batandika okuluka olukwe, bakalukira olukwe nga bamugamba omanyi ky'oba okola akawala kano kati kakube kalifoomu okaliye by'amaanyi nga tekategedde, kajja kgenda okulabuukiriza nga naawe atisiko ssente zo zimazeeyo. Nga bakuba bukubi pulaani zaabwe nga zirina okutambula nga bakagaba kati kubira omuwala ono mufune emusisinkana gwe pangisa loogi, bw'omala eri okukagiraagira okakube kalifoomu gwe okatwale butwazi mu loogi. Naye kye yakola ng'akubira omuwala wayisawo ndowooza ebbanga lya wiiki ng'egi emu, kitegeeza omuwala ono aba yava dda mu ki? Aba yava dda mu nsonga ze ez'ekikyala. Munnange omuwala ng'ajja bulungi nnyo we bagenda okusisinkana n'omuvubuka yamugamba nti jangu tusisinkane ku kali kagadeni gye twasooka okusisinkana mu kusooka. Mujjukira kali kagadeni ke nabagambyeko, miitingi yaabwe yasooka gye yali. Ng'omuwala ajja bulungi nnyo bamiitinge n'omuvubuka. Kati omuvubuka ono nga yaguze Panado. Jjukira Panado ono bw'omuteeka mu Coca-Cola mu soda wa Coke ayina engeri gy'akyukamu afuukamu kalifoomu. Panado bw'omuteeka mu soda afuuka kalifoomu era omuntu bw'anywa soda oyo aba ajja kwebaka. Omuwala ono nga tebamuteera Panado, empeke ya Panado mu soda nga banywa ebyokulya. Kati eri nga yafunye loogi gye yasasudde omuvubuka. Omuwala ono bw'anywa bwayitawo eddakiika ndowooza nga 10-15 nga tandika okugonda ng'agamba njagala kwebaka. Omuvubuka ng'amugamba ajja tugende, ng'amuteeka mu mmotoka ng'amuvuga mpaka ku kaloogi ke yapangisizza. Kaloogi kano gye yamutwala amannya omuvubuka bwe yali yasayiningayo mannya ga muntu mulala, teyateekayo gage. Mikwano gye
nga bazze dda nabo gye bali nga balyoka badda ku mwana muwala ekiro ekyo nga bamukozesa kirindi nga bamukozesa ng'omuvubuka ayita n'emikwano gye nga nabo balya nga nabo bakozesa omuwala ono avaako naddako bwe bamaliriza nga bamuleka awo nga bawandiika akapapula nti ggwe nnyabo toddangamu okugenda ew'omusajja yenna ng'oli mu nsonga kino kibeere kyakuyiga gy'oli obadde ogufudde muze nga bakamulekera awo bano eno baloogi kirina bakirina b'omuloogi bagenda okera ku makya omuwala nga tazuukuka paka ssaawa 6 nga bamugamba owange kiki nga yenna ali awo tabitegeera nga baamulidde olulya n'obugumba ne babubwatula omuwala yatidde n'okugenda ku poliisi okuwaaba kubanga talina bujulizi nti gundi ye yakoze eki ye yankutte yasembye okujjukira nga asinkanye boyfriend we kyokka azzeemu okwekanga ng'ali mu loogi bamugamba mu regisita ekitabo kiraga nti mulimu omuntu mulala ate ye ayogerayo mannya malala ne bamugamba kati gwe tukutadde weefeeko ng'akwata kkubo mukazi wattu ng'agenda mu ddwaliro nga bamufunirayo n'obuweka obambi obuziyiza olubuto n'obuziyiza siriimu yembeera omuwala mwali eyo yembeera omuwala mwakola ki mwali naye ng'ekintu ky'abadde akola wamma kibadde gye kiri abakyala abali eyo mumpe endowooza mmwe mu comment section CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugobera abeekumira ku mukutu mwebale kusubscribinga saako n'okuba nti ate mufollowinga mbaagala nnyo Mukama Katonda abankuumire mubeere bulungi mweraba